omwana wa Katonda yapakira amaanyi, yasaba, yatuwa ekyokulabirako nti tewaliwo kigenda kuwangula mulabe nga kusaba na kusiiba. Tewaliwo kigenda kuwangula mulabe nga kusaba na kusiiba. Era kyeyava agamba mu Matayo 17:21. Matayo 17:21. Yali amaze okwogera mu lunyiriro lwa 20 ng'agambye abayigirizwa nti bwe mubeera n'okukkiriza ne bwe kuba kutini nnyo ng'akaweke ka kaladdaali, kageraageranye ku kaweke k'omanyi akasingayo obutono oba akaakawo bwe katyo. Bwe muba n'okukkiriza nga kutini nnyo ng'akaweke ka kaladdaali, mugenda kulagira olusozi nti va wano genda, era olusozi olwo luteekwa okuvaawo. N'agamba nti era singa tewali kigambo kye mutayinza, because of faith. Matthew 17:20. N'agamba nti era singa tewali kigambo kye mutayinza. Kubanga nabo baali beemulugunya nga luwa ekyabalemye, ne bamubuuza gwe okikola otya? N'abagamba nti okukkiriza kwammwe kwe kubajja mu kutono. Singa mbadde n'okukkiriza nga kutono nnyo, nga kulinga akaweke ka kaladdaali, small faith equal to a mustard seed is enough to command mountains to go. Naye Bayibuli egamba, n'abagamba nti era singa tewali kye mutayinza, nothing would be impossible. Naye bw'atuuka ku 21 n'abagamba okukkiriza kwa maanyi. However, meaning the story has changed. This kind cannot go out except through prayers and fasting. Except by prayers and fasting. Matayo 17:21. Wabula ekyengeri eyo, kitegeeza ebitutawaanya nabyo biri mu sayizi. Naye kyenjagala otegeere, obuwanguzi busigala buli wuwo kubanga olina Katonda asinga obunene emirembe n'emirembe. Naye waliwo oguntu ogujja nga gwa ngerigeri. Mukama waffe Yesu agamba nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. Kati ye byamwanguyira kubanga yali amaze okusena amaanyi mu kusaba n'okusiiba kwa nnaku 40. Nnaku 40 mu ddungu. Era kyova olaba nti ffe abalokole okusaba kwaffe n'okusiiba tukuyita okuyita mu ddungu. Ezo essaawa tezibaako mmere ate tezibaako mazzi. Naye okkirizibwa okusiiba nga bw'onywa, kubanga era ojja kunywa kitono. Okkirizibwa okusiiba nga onywako n'oba nga weesonyiye emmere yokka, olw'okuba nti osobola okuba nga oli ku medication. Omuntu ali mu kujjanjabibwa, ffe tuyimirira mu gaapu ne tumusabira. Kubanga Bayibuli egamba nti ani aliyimirira mu kituli
who is ready to stand in the gap. Era Bible eyogera ku supplication for others. Twegayiririra abalala. So, tolekaayo mmere na mazzi ng'ate oli ku bujjanjabi obukwetaagisa okuba ng'onywako. Kubanga era togenda kunywa nga kikere. Era ogenda okunywa okw'ekigero. Ate gwe alina olubuto olukulu, jjukira toli wekka. Oyina munno munda omwo. Gw'omuyita mwana wo, naye eggulu limuyita omuntu. So oyina okulya n'okunywa ku lw'oyo wasaba n'osiba nga tonafuna lubuto, kati wafuna olubuto, kati kitulekere. Tujja kusaba tusiibe. Naye gwe agamba nti nze mpozi alusazi ze zitera okunnemesa okusiiba. Bwe nsiiba awo katono nfe. Ekyo kiri mu bwongo bwo. Kiri mu bwongo bwo abantu abawonye alusazi wakati mu kusaba n'okusiiba. Tobala. Abantu abawonye endwadde ez'okwekwasakwasa wakati mu kusaba n'okusiiba. Tobala. Katonda taagala praisingibwe nga n'embeera epraisingibwa. Katonda tayagala atenderezebwe nga n'embeera etenderezebwa. So tusalawo tutendereza Mukama oba tutendereza alusazi. Tutendereza Mukama oba tutendereza birwadde. So waliwo ekintu nga kyangeri nga n'ekimu kyekyo ekirwadde ky'ogamba ekikulemesa okusiiba. Yes. Kusiiba kwewaayo. Okusiiba ekikufuula okw'amaanyi ennyo nga kuli wamu n'okusaba tebikola nga byawukana. At least a prayer works in isolation. Essaala ekola ng'ogyawudde. Naye okusiiba tekukola ng'okwawudde. Okusiiba kutambula n'okusaba. Oteekwa okusimbula ekisiibo nga bwe tusimbudde olwaleero ng'olina ensonga zo. Era ensonga ezo ng'ozisoosowaza mu maaso g'omutonzi. Kuba tuli ffenna okusaba n'okusiiba kuba ne Mukama waffe Yesu agambye mu Matayo 17:21 nti wabula ekyengeri eyo tekiyinza kuvaawo awatali kusaba na kusiiba. It is a combination. Wabula ate okusaba kusobola okukola kwokka in conjunction with faith. In collaboration with faith. Okusaba n'okusiiba, okusaba n'okukkiriza bikola